Yes, bannayuganda mwenna mugamba mutya Lutaako Metone Kayanja, the highest budget gangster. Nerero tukomyewo ate ekyalero kyanjawulo. Mbabulire ekyalero kyanjawulo. Mubadde temunnakiraba mugenda kukiraba wano ku Uganda's WrestleMania zaabike. Okitegeera olwaleero omanyi baani be tukuleetedde, omanyi ekiri mu nsuwa kye tufumbye kye tuleese. Leero ate mugenda kulaba ku bakyala. Abakyala mu film industry obadde obamanyi bye bakola, omanyi obuzibu bwabwe obugenda mu maaso, omanyi ezaabwe zaabika zitya. Leero zigenda kwabika, mugenda kuziwulira. Nanti leero tuli wakati wa Ntongo Flow. Abangi oyo omukyala gwe mutera olaba aterozanyanga omusawo omuganda atulugunya abaana bwatyo mukambwe muzibu muyombi muzibu yakuzanya filimu nga Stanley Tawe nandu zijukire twagizanya naye filimu endala Mothers nenda nyingi nnyo atunka n'omukyala gwe bayita Sarah Khan. Sarah Khan omwaka oguwedde yali omu ku nominees ba Best Actress of the Year nero akuba teyafuna award eyo. So olwaleero bali mu kutunka bombi babiri. Twagala tumanye obutakkaanya bwabwe buvaawa, buzibu ki obuli wakati bw'abaana abakyala ate gye bagenda okuggwera balina osisinkana mu ringi. Kankutankulira olutalo naawe olutegeere. Leero tuli sides eno Lugoba Kazo era gye tugenza okukyalira ku mukyalo oyo atunnyonnyola obuvo n'obuddo. Tweyongereyo twagala kumanye byavaawa bitambula bitya era ki ekigenda mu maaso. Kati ate tumale tugende wa Sarah Khan naye akitege. Abeeyo itamami. So bannayuganda mwenna abazze nga bawagira film industry, abanyumirwa firimu zaffe eza wano eza Uganda, abanyumirwa omulaba bwanyirira nange ensenso ate nga lwaki sikusalako kale ogamba otya tulaba obuzibu obunaava. Yes, mukyala wuno tumusanze ogamba otya bannayina ensanso okusa obupyamba nabwo bungi nnyo. Agamba atya Sarah Khan webale kunyirira kubanga abuggwako. Ogamba otya ensonga zeezo? Nze mbeera kyekimu. Webale kwekuumira ku mutima. Kuumiddeko saala zange. Naye okyali mu saala zange naye bw'omanya ebindeese olwaleero okukulabako. Obuzibu bwammwe bwavaawa wakati wo ne Sarah Khan? Era Sarah Khan kwegamba saagala namuyisa mu kamwa kange. Namuyisa mu kamwa kange kubanga bannaye Sarah Khan ekisooka simanyi nnyo kimumpalanya. Simanyi nnyo lwaki ampalana lwaki anneesibako okutuuka okubeera nga buli wendagana nondoola nanjogerako bino nanjogerako biri. Nze Sarah Khan Kanyonyozi origino atagenda kusangukawo leero oba nkya ndibaawo n'ebiseera ebiranja mu maaso. Omanyi abawagizi baffe abaguzi b'ebinayuganda tubeebaza, mwebale kuwagira ebinayuganda, mwebale kubiraba, mwebale kwagala Sarah Khan. Bannange njagala mutegeere nti ye Sarah Khan yennyini origino owa Ntongo Flow. Ninawe ensobeza. Siye kugambye nti ebiboozibozi byammwe. Bino si biboozi byaffe. Kiba kitegeeza bagamba tewali mukka, tewali wava mukka nga tewaliwo. Director Tone. Wowe oyagala tunyumye emboozi yaffe ekuleese gye sinnamanya. Nga tuli bakakamu. Oyo osimanya Ntongo biki? Agive, asooka agiveemu. Kubanza agagaboozi goyo mukazi nagakoowa. Yendako. Tamanyi kuzannya. Ate nga Sarah Khan nzolwedda ngamba gwe atamanyi kuzannya era byozannya tebimukolera tebinyuma. Yamanyi alina firimu meka mubuuza alina titles meka. Ange ovudde ku bya title bino si bya title kubanga n'omwaka oguwedde tujjukira yabadde omu ku nominees ba Best Actor of the Year. I mean Best Actress of the Year. Wali nomine. Twali mu category age naye era wadde saawangula naye ate era namusinga namulaga nze nali wakusatu ye yali wakuna. Lwaki tewaffe? Ekiri kijjeewo nti ye n'abaana wakubiri ye yasaana mu biri ebifo eby'emabega. Kyogamba
kambuze kyogamba ye yali tajja awo mu nomination. Nze simanyi abanominatinga Sarah Khan amakya nnyo. Agabozi ga fulo wagakooyera ki era kitegeeza by the way ensonga enkulu era abantu baffe bano abatulaba gye baagala omumanya olwaleero lwaki mugugubana lwaki mulina obutakkaanya n'entongo fulo bwava ku ki ng'ovudde mu byenne kuba ntera obalaba ne bwe tuba tuli ku seeti otuula mayiro 13 oli n'atuula mayiro 12 kyokka abantu be bamu nabalaba ne mu firimu emu olwo mwakikola mutya obuzibu bwamwe buva ntongo alina ekintu ekyamulema okufuna mu mutima gwe nga ye otugamba tukitege si mukulu nnyo olabika tomulaba oba olaba mu ntongo mulala nga gwe gwomanyi si gwe mmanyi ntongo alina njogera ku ntongo fulo waffe oyo ntongo alina ekintu ekyamulema okuyiga nti omuntu aba akulese one step ahead kiba kizibu. Sala tugende mpola. Sarah Khan nsaba tugende mpola tutupapa. Wuliriza ntongo yagambye bw'aba ali Kampala oba agambye bw'aba ali Kampala okyali bongo. Sarah Khan sitanaba na okulingizaako nze wembeera Kampala yali bombo mangi dindako Sarah Khan otugamba gwe bwoba oli Kampala yakyali bombo kitegeeza akyalimu amaalo mwamaalo mwakyalo wabiki naye ye bw'ayambala obwo obuteeteeyi bw'obumpi n'obwo obugulu bwe n'abuteeka ebweru n'alowooza nti era kompitinga ne tovuma fulo tugende mpola omanye ekyo bwe bakiyita kuba kwegumya nakwezaamu maanyi kyogayezamu kati ntongo yezaamu maanyi mbambi ntongo gwoli luddawo otuuse bwayisa ate kati nze mu Uganda nagiva mu Uganda mwebanyumirira awo mba nagireka kakati ekitegeeza ntongo akyali ku ssa lya Uganda kati ate gwe gwabalira ebbombo watuuse dda n'entebe olamuza nnyo ndi ku kisaawe in fact ndi mu kulinnya madaala ga nnyonyi ntongo bino bw'anaabiwulira kyagenda kukola akimanyi mu mutima bw'anaabiwa tebigenda mumukosa musinga agenda kukkiriza bukkiriza agambye mu film industry ebyaddala nti gwe bw'oba oyina w'oli ate yaliikaze bunaayira kati ate gwe ŋŋamba oli ntebe osimbula ye akyali mu Uganda akyavevenga lwaki ozala wafulo buzibu bwamwe buva ku ki kubanga n'ekira yaŋŋambye simanye kale bintu bye byayogera nga bw'obimanyi aŋŋambye simanyi gwe kati weefuula omwana omuto oli mukazi mukulu obuzibu bwamwe buva ku badirekita bakiyita batya ekyo obeekukuutirizaako nnyo ofune ku bupaati obw'okuzannya senga si kwekukuutiriza ku badirekita senga tonnazannyo wadde firimu neeja direkita Tone kankubuulire kino ntongo abaddewo olaba ntongo alina ekintu ekimulema olina kyogambye embu nno okuzannya firimu yandeka mayiro muyiga okuzannya firimu n'okuzeeteekamu mbuuza ye yeteekamu neeteeke kati ntongo ekintu kino akyeteekamu gwe mwegendereze kyogamba oli direkita mulungi simanyi lwaki bino ebintu tosobola byekenneenya n'obiraba nze sizanya n'oyo Sarah Khan siina kye mwagaza era in fact bw'otunulira eyo firimu gye twazanye omulaba nga bye yakola omugamba nti kintu tulina kukola bwe kiti akola majaani Sarah Khan majaani makatombuuta naye bannaye Sarah Khan tomuvuma majaani ebyaddala ye agamba ate gwe ye bw'aba majaani gwe oyinza okuba oli kaawa ebyaddala byayogera era nze ekyasinza okunzijjako waya yaŋŋambye oyo gwe muyita fulowamu yinza okumanya yantama nga bino bigambo si byange nga lutaakome bigambo bya Sarah Khan nti okumanya yakutama takyasobola kukwesembereza wonna wooli ne firimu tagenda kuddamu kuzannya naawe kubanga gwe toyina muwadde kantu n'akamu kootegera mu bya akiti we yakoma okuntama nze wentandikira nze saagala Sarah Khan wadde okunsembera wadde okubeera ku seeti kwendi nga kwali era nsibirawo ebyange n'entambula neŋŋenda abantu abamu baagala nnyo okubeera ne quantity si quality ekyo ne baki kati ekitegeeza ntongo alina quantity talina quality tafaayo yaani tafaayo evaawa naye nze Sarah Khan I value myself okitegeera seeteekamu transport genda mbugenda zanya firimu you have to pay me kuba mmanyi kyenkola you know ayinza okuba ategeera industry embeera ya industry nga bweri kweko okuba nti
towevaluwenga ntongo teyevaluwenga ate nze nsuubira ku myaka gya ntongo gy'ayina lwaki emyaka ogisibyeko nnyo ekkuulinga mukadde nsuubira okuba nga yabadde ategeera n'ava mu mbeera z'ekitu Sarakani tugende mpola ntongo yagambye wetwogerera saawa zino wooli oteekwa okuba bw'oba tomusingako ng'oba esatu oteekwa okuba nga gwamuzaala kati emyaka gyagwamu vali ekiki ntongo bw'ayogera bw'atyo emyaka batagiwadde kitiibwa agambye lunye nti gwe mwennyini towa myaka gyo kitiibwa ye bayithawe lwakusanga nga enyambala engeri gyabadde agyogera agambye gwe bayithawe era agambye tutuyinza n'okukusanga n'okwambala toyamba anti kati gwe mulembe kakati ntongo ayagala ntambulira ate ku myaka gya alemaani gyakola ki gyatambuliramu ekyokwambala tovuma nnyo ntongo tali eda bambi kati bambi yamanyiira okwambala ebintu by'abajjajjaffe aba yeewa kitiibwa engeri bo gye balowooza nti ye gyalowooza nti muwala mu bw'ayambala obuteeteeyi bwe bangi naye asala obuviiri n'alowooza nti muwala mu kumba abeera asala myaka nabuno obuteeteeyi awo omanye ate nze kyeyange nti simanyi ate gwe mu indasitule gwe sire jjajja naye ate kati nze ekyange nkikkiriza naye ate ye ebuzibu bwe takkiriza akyalemeddeko ate nga nesire jjajja oyo sire jjajja infact lwakuba asala obuviiri n'okwambala obwo obuteeteeyi Sarakani ayinza n'okuba asinga kanaawe ate fulu kukyankalanya mbera yakona bukonyi ki oba omanya ddayo togamba mukyala oli nti yakona Sarakani tayinza kubanga yakola kyoyagala ogamba nti Sarakani akusiga Sarakani lwakuba tayogera myaka gye Sarakani yakona ansinga obukulu bwe mba musinga emyaka ena kati myaka kijyawo ekitiibwa gyayinayo emitono gyayinawo ntongo agambye gwe ate gye emingi gy'oyina ate gyo olemeddwa wadde ogirabawo kati ate oli mu gidiibuuda simanyi kyekikusaza obuviiri simanyi kyekikwambaza obuntuntu olyo osobole okubanga ntongo gwenjogerako yalemwa okumanya emyaka gy'alina kaakati ayagala nange Sarakani nga bwe mundaba ntandika okwambala ebintu byeyeesaanika ebyo oba naawe kyogamba aba yeesaanika ntongo yeesaanika muzanyi wa firimu manyi kyekitegeeza olina okubeera ku mulembe saawa kembuuze ye ali mu mulembe ki yalemera mu analogo angalaasi ebyaddala bwe yayogera kyokka bannaye naye Kani gwayogerako amutegeera amanyi kiyinza kumanya bulungi kubanga kakati oddira enjovu ogambe nti genda mpola enjovu yenze gwenjovu ye ko kali eno kako na kafuuti 2 akubenze mahayiti kambuuze otera okusoma bayibuli naye waliwo bagamba Goliyasi yakuba nankani ko director nze kyenkugamba Sarakani tasobola wadde okunkwata kakati wadde bwe kati tasobola wadde okunsemberera wadde Sarakani njogera bwogezi n'ava wendi ne fulo mpuliranga eyeepika obwepisa ebyaddala okusinza ku Kani nze bwe mumanyi ndabanga gwali mu kwepika ndabanga agenda okutuuka ekiseera oli ebigambo byo Saala akulageko okulaganze director ate nawe leka olingo agamba nti Sarakani wa kitalo nyogolaba Sarakani asobola simuwolereza just nze njogera kale kwegamba njogera byendaba naye byennyini byayogera kubanga ye mu njogera ye agamba nti gwe owedde ku mpagala kati tolina ngeri yonna gy'ogenda mukola ki omuto n'omukulu kaakati ani muto ani mukulu gwe ye mundaba ye naye ye yakona kyabajjukira nja kukubira Sarakani kemukwatako bweni ntongo akkirize nti eyamusinze aba yamusinze ntongo aleme kunegeraageranya kuba nange zitemukamwe nerektatoni ate leka kungerageranya ku muntu oyo yamira genda mpola yakola ki yamira oba yamirira muzaaliro manyi abaana bagira ne bamira nga babazaala ne batabafuwa kati batabafuwa batumbiira kyogamba yawaga bano bajja kunnyumira oli agamba uliriza oli agamba wakona ate gwogamba yamira kakati waawo omuntu agende naki okakasa yamira nga tuvudde ku muntu awala n'obuwalanyi munne kati bw'aba agambye nti nakona ntunuli nakona wa yayinza okuba yalabawo mwengeri gye muli abakyala oba mulaba nti yamira ye gwanga lyettuufu muki amayito obutamanyibwagwa ntonga aba tugamba
asibuka Kyaddondo asibuka Kyaddondo kwate bulungi atulimbye kulira wava oba omulaba olowooza abantu abajja n'enkima genda obajjukira twabasoma kani Ntonga akoze ati be bantu abajje dda mu biseera biri ebyewala lwakuba engeri gy'oyogere dda olinga agamba nti Ntonga agenda mu myaka nga olozali Ntongo be twasomangako ye history gwe twasomako ate ali ne mu future ne mu nerandi Ntongo kani genda mpola muno tomumala munnyomange gyendi talina makulu kuba ye muntu gwe sobola kwegomba nzanya ye gwe sinsobola tutuuse ku nzanya ye yagambye gwe olabika oteekamu n'akasente okugula paati ng'ovudde mu kuteekamu akasente oteekamu n'ebitundu osobole okubaako akapaati k'okola ki k'ofuna ozanye naye si kitono ekyo kyekikuzanyisa firimu nti buli lwosala obuviiri n'oteekamuko kasente n'ogiraagira wali badde kaakati omanyi omuntu asinga okukola ekintu yoyo asinga okyogerako kati Ntonga amanyi obukodyo bwonna abumanyi Ntonga ku myaka gy'alina nefaanana gy'alina bw'aba takoze kintu ekyo talina director asobamu apaati kyogamba asooka naye kwegaba kwekola ki asooka kukola byebimu ngenda kukubira Saala Khan agenda kuddayo nga yenna akulubuse obwo obugulu bwasiiga ebizigo bwonna ne butunguka naye fulo genda mpola bayinza okukuba agenda kuddayo nga yenna ajjudde enkwagula ajjudde ebimu ng'ani akwagudde ani gwe banuubuta nze nkwagudde ako kakani okuba bw'oba okwagula anti ekikutaasa kyokola nze nja mukuba byonna oba n'okumuluma oba n'okukola ki byonna nze ekintaasa kyempitawo ate waliwo gamba nti nno kikimpo ebyeŋŋumi tebiriimu simanyi ebyenjala byebirimu naye director Tone tubeere bamazima nabenkanya bw'oba olabye Ntongo tugezazze olina script yo nnungi yatereera Ntongo n'oyita abazanyi najja bw'aba talina kyakuwadde osobola omuwa paati mu script yo anti buli firimu ebaako ki kyeyeetaaga nsobola okubawo nga neetaaga abakadde ngamba kagamba kyeŋŋamba abakuliriddeko maama bange bw'oba wetaaga omukadde naye watya nga temwetaaga mukadde naye nga yeetaaga ozannya looza ki kyakola Ntongo bino tuze tubiraba lwakuba toyagala bikoonako obimanyi janze just ndi wakati sagala kwogera ku badirector be yali akoledde kintu ekyo kuba zino ensonga ziri wakati yogera abantu bategeere waliwo ensonga kwegamba awo mwava okuwalaŋŋanira nga mpalagana nani n'entongufulu nina makulu sibiwa makulu kakati ate era ndaba obiwadde amakulu kubanga gamba nti alinayo director gwe yagira agala kuyingiza director yenna mu nsonga za fulo tandisobera omunafu nafuye akati genda obuuze waliwo director ali mu 2S oyo director omuwanvu bamuyita ani omweruyeru tosuna gwosimye amala Ntongo simanyi oba gy'oli owulira ebintu bino Saala Khan byayogera naye bw'oba obiwulira mbadde nsaba obeeko kyokola kakati alina ekirala kyaŋŋambye Saala Khan agambye nti ng'ovudde mu byaki bino kuba mwazanyayo kawo ne kafirimu mwenna naye ebyaddala akulabanga kaana ke wadde olabikanga gwamuzaala naye akulabanga kaana ke era kasobola okukwata n'abakuwa kasuula n'afuna ebisapatu bye n'akuyisaamu kakati bw'oba oyagala okujja ku Uganda Zuluasomaniacs zabike kiba kitegeeza agenda kukwata bisapatu akuyiseemu okwate ekkubo dde ewaka director Tony bwe kiba ekyo nga Ntongo kyayagala akwagala mu ring anjagala mu ring mutegeeka ambulance wabweru ku bintu bibiri njagala mutegeekeko kimu ambulance ne coffin Saala Khan ambulance ne mumudusa Saala Khan saagala oyogere byoneerabira saagala oyogere byoneerabira omuntu mukulu naye omanyi bwakoma obuwanvu bwaliko n'obumpi bwanvu amagezi n'agaleka wansi amaanyi teyagenda nago yagaleka
talina kyeyagenda naye ng'agenda okubalangula nze okusinzira bwe mpulidde ayogera agambye teyeetala nakola training ng'okubalangula ekyangu ennyo okufuna bisapatu kati aleete ebisapatu bye bajja omumuzizika nga bamuteeka mu kofini ngenda kukubira ntongo bw'aba yakyesabidde agambye gwe tolina kyomanyiro njagala kagwe ku olwo kandi tasobola wadde okunsemberera kati kambuuze senga olunaku olwo judgment day lutuuka Salakani nakkuba ki ekigenda okuddako kakubani naawe kunkuba director tasobola kani golaba asobola bwe bakkuba ogenda kola nga ekyokunkuba tekyo kijjemu mu byoyogera toyogerako nti Salakani asinza agendo kyo nze njogedde kyogere wabula ate kiyinza okuba kyo kyennyini ne kituuka wali ne bakunyangalaza ebigere ne babiwanika wagambye ye naddayo nga ameze obuki monde bonna nene tumaliza nga ate gwagenze ng'omeze obumondo omeze enkulubu enkwavu nze sikirowooza naye ekikulu ajje nze nja mulaga mweragirako tomututaasa tontaasa nga nkutugira Salakani mulina obeera muleefali ate munnaye leefali tankwatako watya nga gwata akubye enduulu tufe tujje tututaase nawe eri nkoko kunze esobola osamba embaata munnaye kizibu Salakani akakagulu ka Salakani kasobola okubanza kati Flo enneewera gye weeweze endagira ddala nti wandiba ng'olina amaanyi agakuba Salakani naye ate Salakani enneewera gye yeewera alaga toyina woogenda mukola ki mukwata naye nze okusinzira bwe ndaba Salakani wandigenze n'okola training nze sifuddeyo ku kya training oba training oba njikola oba sijikola njagala kuyigiriza oyo mukazi somo enda ddi muyigiriza otya ng'ate gwe bagenda obuttula ate kati esoma baliyigiriza gwe bagenda obuttula ani agenda obuttula leka naawe kati geraganya emyaka gyange agenda okulaga essomo era infact abanze naawe ntongo talina wankwata we mbasimuwadde agenda okukukolako emikolo ntongo agambye agenda kunuubula kunyulamu agambye nenjala nti toberananza nakyo osimaye buli ekikuliko artificial agenda zikunyula be wenna genda kakati ntongo wagenda okunkwatirako wali awasiwaka najja kunkwatako naye ajja kuba akwata ku bigere byange ng'asaba buyambi kuba ajja kuba wansi wange njagala oyo kyani kyantongo kyani ekigenda kubaako kyani nawe director Tony kigenda kuba kyantongo ajagala abeere wansi nga nkutte ku bigere oba twabisomako ne mu Bible oba biki nga nkutte ku bigere bw'ati asaba buyambi ntongo njagala muyigiriza essomo ebyagenda amanyiira abantu ng'agenda azungazunga ayogera abalabi ba Uganda's Rasomaniacs luno olutalo njagala abeeremu ng'alisitedde kujjawo omulambo oba kutwala mulwadde mu ddwaliro luno olutalo gye lunaggwera nange sijja mmanyayo wabula kiri wakati wange naawe tulabe bano abeewera zigenda kutokotera kwani zigenda kwabikira kwani zigenda yulikira kwani naye nze gye biggwera yonna lugenda kuba luli olunaku olwa judgment day wakati wa Salakani muzannyi wa firimu Ntongo Flo muzannyi wa firimu badde bazibizanya mu firimu katwaga kubalabako reality kakati Salakani nja kumanya kubire ogwo muka gwe yamira gumufulumi ajja kudda mu yogera byoteerabire ekirala kitwagala kumanya osibuka wa nze ndi mwana nzaalwa ya Sembabule lyessaza lya Mawogola agambye kyagenda okukola simanya ab'e Mawogola olina nti ye weekyaddondo agambye ekyaddondo wavayo babedde bokka kati mwe ab'e Mawogola bagenda okukuwa banakugambyeyo dda ekyaddondo yesibayo bwesiri gambye avawa yejja neziri enkima ezasooka ezavaamu ze bagamba ze bajjamu abantu ze bagamba ezaleetaani Ebola njogera bibyo simumanye bino ebintu byammwe nze just mpulya byoyogera Ntongo njagala akomya akamanyiiro njagala akomya akajanja nja kumuteeka mu layini kati njagala osooka ogambe ab'e Mawogola abo bonna kubanga gwagenda okuba ng'okiikiridde ab'e Mawogola ekitegeeza ebakubira Mawogola yonna oba ogikubye ku ttaka kitegeeza oli egwogambe yajja n'enkima aba bakubye mwenna alina kuddayo nankima abantu b'e Mawogola Sembabule nze ndi mwana wammwe Salakani Kanyonyozi kukalo
abakyolola amatendo njagala mwenna mutega amaaso ate mubeere saidi yange mumpagire tukube n'enkima eyajja ne ba alemaani tugikube tugifuggalaze tetwagala abaana bakyolola kumanyirwa senga lukeera ku makya kola olunaku lwennyini lwoweesunga biki ne bakukuba ab'emawogolo ogenda bagamba ki kuba ekituufu kiri nti tebasobola kunkuba ate n'oli agamba ekituufu kiri nti tolina kyogenda mukola kati olwanira nina ekigambo kye nakugambye mu kusooka nti omuntu waliwo okwegumya n'okwezaamu amaanyi n'essuubi kyaliko ezaamu amaanyi n'essuubi naye naawe waliwo emyaka gy'olaba gitasobola kuba muntu bwageza nankuba ngenda kumanya nti nze anti agambye simanyi kuzanya olwo ngenda kumanya nti ddala ndi amaca gwe amaca yeye champion olwo engulu ogimuwadde olwo mba ngenda mutikkira engulu naye salakaani nga salakaani asobola okunkuba nawe waliwo ekintu kyolaba ekisoboka kaani ankwatawo bannaye ebintu by'abakyala bano biyinza obutasoboka nenze kyemmanyi wekigenda okuggwera kiri awantu awa wali mu UWZ ku Uganda's WrestleManiacs zabike buli kimu ekigenda okukola ki okuggwera wakati wa Ntongo Flow ne Salakaani. Ntongo Flow ebakuba tonnenya nze Justin nkuletedde lugambo ngenda kukubira Ntongo maama waliwadde osazaamu zino ensonga abazzukulu oleme kubaleka nga tebalina jjajja okitegedde kuba ngenda kukuba yatugaye notugamba nti gwe bwoba ye bw'aba ssire jjajja kati ate gwe oli ssire jjajja muzzukulu nedda kati waliwo ekintu ekikusukkako kati Ntongo namusukkako nekyokumpita yakibulwa okakasa ssire jjajja Ntongo kinga n'abawala bu makeup kiriya buli kimu kiriya kakati bw'oyogera ku kya makeup Ntongo ngenda kukuba oyo makeup gwe weekwata akakebe n'omunyikamu agendako kyogamba agwa mu kakebe Ntongo tasobola kuva wuwe kufuluma onoofuna omukisa omubi n'osanga Ntongo nga teyenyise mu kakebe ka makeup omusale tannakagwa olidduka musobola musala nga tannakagwa kuba tafuluma nga takaguddeemu kyogamba asooka keeyiira asooka kenyikamu bwati n'afuluma ngenda kukuba makeup akukulukute abanaaba bali awo bajja kugabana ku makeup wo bweweekuba kuba mungi nnyo bwatyo wasobola okusammukira ne kuba kolokota bwoti makeup n'akolokota omukolokota n'avaako alina leeya nga bina Ntongo mukadde nnyo alina okwekuba leeya gwe bw'oba olowooza ali alayika ali mu myaka nga engeri gyajja ne ba anti yeeyubula yajja ne ba alema misota gyegyeyubula Ntongo teyeeyubula omwawulira wa ku musota kani yogera ebitakubye Ntongo yeeyubula kati gwe linda mu ringi bwe simukuba ne yeeyubula kuba ne yeeyubula ng'omanya nti Ntongo yabadde yakava kweyubula aba teyeetaaga kuddamu kweyubula aba agenza okujja nga amaze okweyubula ne bannange Ntongo obugambo bwange bwenkuwa jangu nga weetegese gamba abazzukulu obafumbe emmere abakungubazi gye banaalya ng'ojja kuba ngenda kukuba nkuyigiriza essomo nti Salakaani bw'aba yakuleka Salakaani tebamumanyiira nze ndi mwana nzaalwa yasemba bule tetumanyiira okitegedde maama gwe gye waviira n'enkima zo nze saagala kumanya ngenda kukuba nkuze engulu kujje muno okubuka gwe wanyumira muzaali ab'ekyaddondo mbagamba ebigambo bino muwage nze owammwe Flow Ntongo Flow ngenda obbakubira omusiru ajja kutegeera ab'ekyaddondo be baliwo ab'ekyaddondo nze nange nja obbagamba ekintu kino senga bakeera ku makya naye babakuba kiba kitegeeza omukyalo ono yabakubiza naye senga mukeera ku makya ne mukuba agambye wavaayo babedde ne wandivaayo ku luno evaayo butiriitiri no ekyaddondo evaayo banene beereere kiri mu byafaayo ab'ekyaddondo mwenna mutuuze abaana n'abazzukulu nze owammwe Ntongo Flow ngenda okubakubira simanyi oba ava mu ssaza ki yoyo ava mu masaza gano sirowooza naawe ngenda obbakubira kaani amera obummonde akulubuka obwo obugulu bwe akongokemu enjala ezo zateekako artificial yenna agenda kusigala wali eri mulimu